wano mu ggwanga years ago nenga alina akajika ayagala bamusambire mu State House omukyala nga w'amaanyi roolu ye yali close to ambassador w'ensi eyo ate nga Uganda ekolagana nayo nnyo egyetaaga n'abeera naye buli kyabugagga kyalina kati kyavaawo yabeera n'omukazi naye nga buli bamusanga ngamba ono wa myaka egi n'okubawoowa ne babawoowa yenga alina kyataakola kuzaalayo tusikite boogera ku gundi byandibanga bituufu wala ono lyali ebweru nawe yagenze juzi ntula bituufu okitegeera so kati abe bamanyi mbo be banaamanya naye kyenkugamba kiri beekiti nti abasajja n'abakazi topapa kuva mu bufumbo obwo olw'okuba balina we bakutadde bangi babibaddemu after 6 months ogenda owulira akasuku njogererako n'omusajja after 6 months waliwo nno be balekera n'embuto nakukubira n'omubira nga takwata nga yakublokinga abasajja bakambwe nnyo bina bebi n'abakyala gye bali nga bakambwe nnyo so naddala abo abakyala abo abagaggagagga olina okwegendereza oli ajja ng'alina akajji kayagala omusambire n'akuyinvestingamu emyezi gye 6 bweddu n'akulaga mikwano gye gyonna n'akutwala ogenda okuddamu tukubira amasimu ntugamba naye affe yatugamba yakukyawa neffe yatugamba mwali mweyagalamu n'akunnyonnyola nti alina mukyala we waka era mukyala we tubale tumanyi omumanyi fa nti ffe tuliwo okugaba mawulire mabi ffe tuliwo tuteriyo honestly nti banaye kasuku ati nayenze mbadde manyi yagamba alina mukyala we alina mukyala we so mubera muliza backing up your friends ffe tukubuulira kakuggisaayo lo n'owunga n'ogweddala katala abali single tukoze tutya these days kwa kirabika si byangu ennaku zino kuku omuntu ajja ne mission nze nga mind mu love nagala wakajji but for me I just tell people you enjoy the moment just live the moment yeah omukyala beeramu n'akasenteko nze abakazi mbagamba nnyo beeramu n'akasenteko n'okubaamu n'akasenteko tewakyaliyo musajja ayagala mukazi mwavu nze sisinkana ak'obukyala kaveeyo ak'obukyala tekategeeza kuba munaku kusabiriza buli kimu okitegeera you can work hard but keep that feminine touch of yours tulina abasajja bangi abatayagala tukole so kitegeeza tulina okukola n'akaffe katakange nina okalaga omusajja oba kabakange naye mulimu abasajja ennaku zino abagaana abakazi okukola bagenda bakwana kati abo amagezi ki abo nze era nange mbawagira you know there's nothing heartbreaking ng'ekyo mukyala we omukkiriza okay I think the problem now with women is one when women fall in love they become stupid true kati ogenze bakwanye because nze nsisinkana abawala bangi mbalabye because conversation zange zibeera nnyo n'abawala biki ebyo they are always like Kasuku you're funny so connecting tokola ebyo kati bonyumya nabo okitegedde kati bonyumya nabo abakazi bonna babakwana but you need to know what is most important for you ono omusajja gwe tulinamu abaana talina kyakukoze kati ono yesu akwanya azze akupoloose kakinze feeling you want to eat different biki ono wadde gyali I have to respect this space because this person iyo omulaba ne bw'onookola otya tagenda kukutwala most times yes most times ebyo byasima nakusanze kukuba osima ku mulimu twekwanye kati ebimenya abasajja byebyo omukazi agenda n'akola aye n'atandika omujogere wuwe olw'okuba bamukwana ayagala because the guy is saying can we have a drink after work you're having a drink after work and the guy told you categorically well I want you here by this time not ateekamu common kati essennyonnyola musajja nti
kale nina waka munja nkutte I'll be a bit late today. Yes. But then of course olina okuba mwera ne ku magezi agategeera nti waka tasobola kukwata leero nenca kuba laavu beebeera eyo kyange etokota mubeera kuwe muti kati ezo pattern omuntu abeera ajja zisoma ontegeera bulungi kati the moment we mutuuka awo this man is going to realize kati yagambe nti amukyala nka abeere waka tufune emirembe abaana tusobole obbakuza kati bw'ofuna omukisa ogukola bana amagezi osobole okubamu n'akasente kaako okitegeera ebyo ebikazi ebiri mu butale ebyo byolaba ebiri mu akeedi ebyo babikwana naye bibeera babibuulirira nga biri kiri focused nze nina abakazi bemmanyi ng'ayanjulayo bbaawe wano n'amukuba zikisi n'akola biki naye nga mu audience wali abasajja bana bonna bamulya yes naye nemutuulawo nga temusobola nakikkiriza kati ffe obuzibu bwe tulina kati saawa eno abantu baffe they don't control their emotions, they don't know what is best for them. Oli abeera waawo n'atasobola kuteekako boundaries. Nze n'abawala bemmanyi nga bbaawe ali mu America yakunnyonnyola tojja wa musajja wano musajja ampangisizaawo ali America. You can't come to my place. Okay. Two, I don't go to hotels. So either you rent out a house gye tunaabeerangamu wenkusanga, or I come to your place. Oba naga I won't come to your place bawalawe banaabeerawo naga apangisayo ennyumba endala oba ye naagipangisaayo n'abeera ng'ali focus ate n'abeera discreet nnyo n'akunnyonnyola nti ekiro omusajja ankubira essimu, omusajja yalabirira maama wange, omusajja yampaayo yakola bwati ne bwati, focus ye nebeera awo n'akugamba kondomu ziino bbaako oba oyagala oba toyagala. That's a good one then. Because they don't want to catch AIDS. They don't want to get pregnant. Oba otegeera respecting omusajja oli nti wadde they are cheating naye alekamu kali akatiibwa okitegeera. N'omukazi olufuna wamukwanako n'atandika okuddamu by'otategeera n'ogaa katirengera ono. Namu abacheatinga nota cheatinga na gali mpita wawai kasuku kati byebyo byonna bye tuwogera wali. It comes back to all of that. Whatever we are talking about tetukivugira mu bakazi n'abasajja tubagamba nti lowooza ku famire, lowooza ku mukyala wo. Ffe tulabyeyo abasajja n'atuuka n'afa ne baleeta abaana 8, mukazi we n'azirikira wali ku kofini naye nga all this time baba mugambako nti omusajja waayenda embooko ze yandikubye gwamugamba. Kati society yaffe awo we tuli, because bino ebintu byonna byonna ebikolebwa abazadde baffe baabikola naye baabikozesanga respect nti nina mukyala wange naye nina okulyako eno, n'amulekera ekitiibwa kiri eky'omukyala. Si byakwata simu n'otandika okulimba leero ŋŋenda wano, leero ŋŋenda wali, leero mbadde benti omukyala. Omusajja abeera alaba kati kale laba ono okitegeera kyenkunnyonnyola. Yes. So kati ku boys dormitory biki ekigenda mu maaso nga mutufuukidde boys dormitory weeri mweyigiriza better men. Yali idea ya Bruno K ne Lil Puzzle ne bavaayo ne bagamba nti tukoleyo ekintu kye bayita boys dormitory from one of those live TikTok videos they used to do. The intention was to get a platform where the person was discussing ebizibu ebituuka ku basajja, because these days men have problems and nobody is talking to them. They're not talking to anyone. That's true. So bakola ekyo, and of course also so kati ne tugikola eyo boys dormitory specifically for men. That's mine. Okay. So ne tugikola nga specifically ya basajja to kwegamba ngafa amomukwano, because the truth is this fena tuine ebizibu, especially men. You see, for women you open up to each other, and of course naturally ngamwe katonda yabakola nga there is a way you can condense problems, and you know kati fa abasajja tetufuna nnyo bantu betwogera nabo ate bakyali baffe oluusi betubagambako ku bizibu byaffe
baba sekerera busekerezi abalala you know. So we just thought we could do a platform where we be happy. Then if you have something to share, you can share. Okay. Yeah. And I think so many people I know embracing that, especially men, that model of being happy. Nze ngamba nnyo abantu nti top priority erina kuba happiness. But not to drink silly, Kasuku. Then I wanted to ask him, why do you keep drinking? Kasuku anywa nnyo ennaku zino. No, but for me I drink once in a while. I have a feeling as a bottles go, but and people when they watch you, they get influenced. They get influenced by aha. But I open one bottle a night. But you don't. One bottle of Belay. No, even if I finished it, one bottle a night. So you tell them that not to get drunk because I'm going to be addicted. Nze njagala babeere happy kyekyo kyokka. Nobalangira mbu abanaku babeera beebase. That is to motivate them. Kijja kikeeze wako omusajja. Aina kuingira sawa. Tuno kubondinga. What do you mean? When do we bond then? Koto onyumira nnyo kusanga nga mukazi we yeebase all the time. Genda ne mukyalawo. Kati awo kati muleke yeewaka baba n'amukwana. Saturday, but you see, to enjoy you have to have a schedule. To have a date, you need to have a schedule. Mtikati wanombera muhape wanone nkwatagana n'omukyala. Yeah, nze madamu nkwatagana naye. We drive, we can do drives. Netuva no paka mbali na tuvuga buvuzi. Hey, nabikolanga ni Nicholas. Yes, agende ntebe yo. Kati yakula. He's not a big man. Abera kusomera. You have to find how you balance your schedules to see that so you fit into each other. Boys' day, yes, and the women's even the girls you can find yes. To find your happiness. Find your happiness. Yes. You have to communicate. Your communication. More coming up with something. But like, Junior Chaitam, is he grieving? What is happening? One, he was grieving, yes. Or he's still grieving. Nobody can ever get used to death, especially nga taata wa afudde kuba kati olaba oli afirwa taata we nga babadde boogera bwogezi ku ssimu n'agenda n'amulabako oba ku weekend webakki kati saasiramu ye abadde nga ne taata we ono eddeire ng'olunaku terusobola ziba nga talabye taata we oba okitegeera kyeggamba. So it becomes a bit hard. Kati we kujjako ne zino family complications, it becomes terrible. But he's now getting back. He's getting okay. I've seen so many signs of changes in him. Hey, that's nice. This scandal yalimu ne family ye yamulaga ebintu bingi. Asking where is Kasuku? Since gwaliwo literally bamukulekera. Naliwo naye ebintu ebiri mu family stera byeyingizaamu. Families zine ebizibu byazo. Every family has their own problems. Nze kati fe waffe jjajja wange yaŋŋamba oba atugamba nnyo saagala nnyo bakazi bammwe baba bamwe kunneetalako nnyo wano. Bw'oba oyagala gwe okujja okundaba jangu ndabe. Not like every day. You can go with your madam and what, but she says, you know, at my age, agamba nnyo nti ku myaka gyange nina ebintu ate bye sitagenda kuddamu bya kisiru ebyo mutandika okuddaawo simanyi no yayogedde kino kiri ate n'ebizibu ebyo byennyini yatugamba nti bw'oba owulira ng'omumwa gukusiiwa funa b'oyomba nabe eyo tewali kikuyombya na muganda wo mukayanira ebintu ebitaliimu simanyi kati baali batandise okundoopa nayogedde be nti nenjogera be nti naye babagamba nti bannaye oli taswaza mmwe okitegeera si mmwe baaswaza ffe baaswaza twaguma twakkiriza nti yeye kati hando yo family nona akoleki wamwena muri bantu bakulu oyina family yo ina abaana bolabirira somebody was proud to be your uncle Kasuku's uncle bomusanzi proud yes, my family is very, very proud of me because you know that's like yes I want to know your like don't see a woman back name mukazi wa Kasuku afana na muchalange jali she's happy as a woman. Sometimes she's happy, sometimes she's not.
but overall she loves me. She loves you because you take care of her. So when you go taking back care of home, her. You do. Yanonda is me. Zegwaina. Yes. Siti taila chakola. Hizo kuba china na enzari wakati. Yeah. naye kirala bamba bibeera byakukaka waliwo nalabanga ng'oli ku social media nga ogamba nti kati yesaawa eyokulya nyamunyamu naye akasuku nanyamunyamu omuogera okunya nyamunyamu batya yakugamba mbuleera agenda kukuwaako bwe yayogera nogakangabiraba. But this is happening in every family. Lwaki ffe tuli in public life. Nedori asobola okubagamba boyfriend we. Well, me, I'm going home, and sex will be on the menu. Tonight, so it is up to you. Omukyala asobola okugamba nti there's this approach. Baby, can you come back early? Like, tubeereko wano. Leero nodda. Andi era ogenda mu kuzunga. Bwe kiseera oba ozunga tosobola kutuulako mu kifo kimu. Then there is also that approach. Like, baby boy, tonight. I think today I want to have some, I want to tease you. I want to do this. You know those things. So the mood is high. The call is yours. So it's up to you as a man. No. Call assessment. No, I can't today action is happening. I won't be able to join you guys. I won't be able to join you. That is different from timetable. I'm not being a timetable. Monday, should I prepare my mind? Friday, chigwa. One more timetable. We are old school. We are part of the Tuesday. But menu ragaya Friday. But you can't handle a relationship, Bina. You need to hire a guy who is going to bang you. Uganda abasajja nga babapangisa to offer emotional support and to bang. No emotions. My issue, I need to first fall in love with you, Kasuku, to sleep with you. Now that is where the challenge is. Well, that is your problem. Ekirungi sikuyina akola Uganda. Nti nabeera sister wange tali happy. No, you just make it count. You people, when you find someone who loves you or someone you love, just make it count. Bino ebisigadde byonna biraba. There are people who will tell you that the best sex they've had was in a car with a stranger they never saw again. Yeah, but that sweet memory keeps them going. Otegeera. Kasita abantu banajja science mu love. Ebintu bingi bigenda bangoyira. Ekyo bango okimanyi. Ekirala saagala lwaki mubeera mukuba ebifaananyi by'omukazi omulala nga muli kubannamu. Aye n'abakazi nabo bakitandisa abeera n'omusajja omu. Gwe ng'oli bize olowooza kumbe ye alina mulala gwa. But that's what holds relationships together. Imagination. Because you said feelings zituka nezifa. Feelings zituka nezifa. So tubaleke bakuba obufaananyi. Muleke ate takakugambye takakulaze. Muleke. Nze nkole gwa kunyumirwa. Kunyumirwa. Kakate n'ekyo nakyera mwagala tutetandikawo kidibetingako tunaatuuka ddi gye tulaga. Olina kye wagamba njiriya kyatugamba mbu bino bye tujja ne tulya emmere mbuwala ogwasaba emmere ya munno. Kati Kuku, let me ask. If I've come out, honestly, tochigera kugwa that day. You understand? I've eaten. Listen, Kuku. Ndide, ongulite. Ombuza, ogena kulia tuli wano kugande nziziro. Ombuza tugena kulia chintu. Gande njagala maybe Coco and cheese. Kakati, if I feel like I want to take half of it at home, I want to take home. Racho ngano kutwali. Kade chisoka. I don't understand. Now, those are elements of wala abagala okula. Ochitegera. Because you see, somehow you look classless. Now you're dressed well, you're all looking good, and then you're classless. Because, you know, katiwaliwo muwala gwolaba. Nga in your mind, muli naye mu ndongo bazza okukulaba, ng'obwongo bwo buli fixated ku kumulya leero. Abo weebali. Ate ng'omulala naye aliika leero. Abawala weebali. Kati ne wabaawo, ne wabaawo omuwala nga ne mu byayogera ne biki ojja kulaba nti to take time.
Now how people carry themselves when you meet dictates a lot. Waliwo omuwala gw'okubira essimu n'omugamba jangu tumiitinge nga ekikuleese kimu kumusaba. N'omugamba mukwano mbadde njagala onkoleko. N'agamba alindako obudde bwakazibu papa ki. Embundu zonna ne zimanya nti kati tulinda bulinzi nzikiza kukwata. Oboshegera. Ne wabaawo oli akugambirawo nti bana ebyo nakyo byogera naye leero sikujjaamu. Kati waliwo n'abasignalinga because now omuwala oyo twali naye mu ndongo yalina mpambi azze. Of course kati nze bembeera ne bagaayi bange gayi mubuulizaawo kuba ekisooka muga ntoteekamu ssente zigenda kukuluma. Ekyokubiri omuwala oyagala kukoleko leero oba nedda. Kati gwe bwetugamba nti twagala tukolako nze omuwala nga mupoloota. Bino bye tubeera tunyumyanyumya emboozi biki era tuteekawo emboozi nga omuwala alina okubeera happy. Awulira ekiboozi kino kijja kati ate of course Kasuku like that's Kasuku. Yes, that's Kasuku who is talking to you like it's every day. You know? So n'omugamba naye omusajja wange abadde ayagala mujjamu leero muweeko mu by'okusaaga. Iyo omuwala n'akuteera neyeesisa n'ateekawo embeera eraga nti omuyaye wange bajja kukola ki? Bagenda olwo mukolako leero naye akyewuunye. Musajja n'omugamba nti akati weetegeke kati va ku ebyo by'onywa nywa whisky oba Guinness yagenda okuddusa omusaayi effumu likulwemu. Yes, ati Guinness alimu emmwanyi. Emmwanyi ziddusa omusaayi. Ate era bw'oba onywa abasajja abavubuka abali eyo Guinness original bw'oba omunywanywa bubiri. Tonywa obwo butaano. Anti kati to hold an erection, you don't have to overdo it. You have to do something moderate inside your system. Egenda okuzibikula omusuwa omusaayi gudduke naye nga tegudduka nnyo because when the body runs so fast the blood gudduke nnyo okitegeera obeera ate ogenda kwanguwa. So bw'oba onywa Guinness nywa emu oba ezi original okakkane osokozirikemu mu system zikole. Si byakulowooza nti ozinywedde olufuluma ekibaala ekiba kitegeeza nti onywako emu ku makya oba otyo endala n'oginywa olweggulo. Kati wano bw'omiitinga omuwala onywa eyandibadde ng'ey'okusatu there bw'oba nga waginywedde ku makya oba in phases naye bemma nti mutudde kati nga wano ku marathon muze ku ssaawa emu mugenda vaawo mukaaga ginywe wano nga wakagyesoka ey'okubiri ku ssatu wano wasigadde munyumye. Ekola ogwayo emmwanyi ziri zikola ogwazo. Okitegeera. Yes, kati omuwala apaakinze n'emmere. Tewali kintu kinyiiza nga muwala apaakinga mmere mu bulamu. Obeera so cheap. Instead of like me living but you know me, I would rather say this. Nogirekeewo. Me, I would rather someone who says, Kuku, you know what? I'm not going to eat here. But you can pack for me, I'll eat at home. Wadaji tuwarira mwana we. Wa sister we. Kukaba netunyumya wanonga. Maybe amanya alya bubi. Oba azze tali hungry at the time naye ajja kwagala. You know, like there are those okitegeera. Omuwala ajja n'agamba simanya njagala twayirako mutabani wa. Omubuuza mutabani wo talina taata we banna. Balaga b'ennaku zino baasuula obuvunanyizibwa. Talina taata we. Baasuula obuvunanyizibwa. Kati bw'otandika onnyumya ebyo omuntu yenna asobola okupakingira mutabani we emmere. Ekyo kitegeeza nti alina okujjamu. Because yonna kati oline ku mutabani olabirira. Ekiwala nga kyema mazama me I'm entering here so I cut work then after I'll go home namga emmere gireke ne baloza yasaga nenzigulawe wane wa driver we nali nenzire manyo me nenjimujjako nentura nayo maaso nemagana kumukwate emmere yaffe tukende nayo era Shalom yagirya ono kati ntambi effumu yalikola atya yamanyi bwe yalikola mwamuyambako yeah, like there are things that make you look cheap.
So that makes me look cheap. Yeah, why do you ask for food? Natogenda jimalawo. Like you're not so full. Kati kyogererewo wano mu beginning, like guys, this food is a lot. Musobola okugitoolako oba can I just take something light? Nenjiryedda nti like kyogereko before. Courtesy omuntu ng'olaba nti ali conscious about kyalimu. Okitegeera. It makes you look in a funny way. So just like when I visit my man's place, nenyambala the t-shirts bichi, it still makes me look cheap. That doesn't make you look cheap. That one is okay. That is okay. Abayomba abeera takwagala. Okay, nkutegedde. Abeera takwagala. Goma essanyu ly'obeera nalyo ng'omukyala gw'oyagala ali mu ngonyezo. Boksa njikiredde wagaba nga mbugwa toyagala ngokyali singo sogera kati bwanyogera story nti omwana nga ajja najjayo nabbubiye naye nga mutima gamba ne bookola otya engoye tojja zirekawo ng'era bw'alekawo engoye ng'omugamba wali ongamba ozisuula ozookya nzookya oba nzisuula kati bw'okomawo buuza n'enkubuuza engoye zo waleka zaaki wane wataliwo naye abavubuka babuuza abawala ebintu bino. You've just come. Yes, you're my girlfriend. It's not your home. We are dating. This is not your home. But I've given toleka wano ngoye zo. Omuntu tekati ewuwe ukyeki n'abaayo. Nedda. Once in a while bw'obozze jangu n'engoye z'onooyambala wano zonna bw'oba oddayo parking engoye zonna ddayo nazo. Njandika okutambula n'obugugu. N'obugugu n'abuleka mu mmotoka yange. Nebulekayo obugoye. N'entambula n'obugugu. Naye okimanyi nti abawala engoye zonna bazambala omulundi gumu. N'asuulako bino waliwo ebyo ebiteeteeyi ebiribeera ng'ebitengi naye nga biri a bit light. N'akijjiramu bw'atuuka ewo n'ajjako empale esooka ey'okubiri ey'okusatu nga byonna yabyambadde. N'ogenda okulaba nga biri wali. Hakole ekyo. Abavubuka mutandika okunnyonnyola because there are so many mistakes we have made because of that. Abamu bali mu bufumbo n'abawala because omuwala yalekangawo engoye ze najja n'ayoza n'okwoza engoye. Okitegeera. Ogenda okugiraba oti nga bakuwambye nga gavumenti mpambi. Yes. Mistakes they should avoid. Ate abavubuka babeerabeera mu bwenzi beeranga mukko ne miliyoni zo nga 3. Ng'essaawa yonna osenguka. Bw'olaba omukazi ng'akuwambye akuzimbagatanyeeko. Buli ssaawa yayoza aze kwoza ngoye. Batandika mpola ajja Saturday. Oba ajja Sunday munaasiibawo. Ku Monday n'akeera mbu agenda akole n'aleka engoye mufulumye mwenna. Ogenda olaba atandise kati ajja Saturday. Ogenda olaba atandise Friday after work can I come tubeerawo ffe n'akukwata Friday ekiro Saturday Sunday. Mugenda mwenna Monday. Ogenda olaba atandise you know what? Batasagala kuddayo ka. Kazije I think tuve wanofen. Ogenda Tuesday agiyingiti. Weneze kati kye bakola ebagira bagezi n'alinnyamu n'asooka abula emyezi ng'egyo. Ndi bize. Wakoma waawa okuvuga emyezi 6 oneddeire. Ate ng'akyaddayo. Baamu n'essente zo bagenda ku mulimu senguka. Omugambe engoye zo nazireseemu awo. Nade nina abamanja akasobola tambula naawe. Ategeere nti omusajja ono tayagala bya mulumbalumba bya kisiru. So nina okulinda ezakoze omusajja alina okugamba leave your clothes behind. Sinza kubimu. Tewali alina kikugamba. The only time a man tells you now move in with me is when you leave your clothes. Ate bambaga. Yes. N'abantu tulina bayambala ko lusi mune mulo. Okubayamba ku ki? Okubajjukiza. We are the caring, the loving one. For you, you're very busy looking for man makers. Temutu wetuggako bwetuzzi. Yeah. Nibze nakufunanga zisizeemu obuto. Eyo marketing stand awala baba beetunda. Marketing. Wama bangambe noyo artist. Yes, buli wola bebi bifaananyi bifuluma. Abawala nga baagala ebintu. Anti ekyo gwoba okimanyi. Naye bukunyumira. Anti kati nyuzi ezisinga zaaba masavu. Naye abo abawala abasinga bali mu kwetunda.
Wamma. I don't know who released my nudes. Lwaki government yaffe ebyo si bye eri ku byayo. Naye nga bakaaba. Babeera balina okukaaba. Nkotidde bina bebi bw'osalawo kaaba wano tokaaba. Abadde atya. Ojja yiga mpola. Nze edda omuwala yakaabako. Bannaye Kasuku.